Luwandaga yazaalibwa nga 21 mu mwaka gwa 1995 era afiiridde ku myaka 61 egy'obukulu. Okusoma yakutandika mu Nakivubo Primary mu G7. Senior yagisomera ku Old Kampala SS gye yava okutandika ebyamawulire ku UTV kati yayitibwa UBC okuviira ddala mu 1974. Eno yaweerezanga nnyo pulogulaamu ez'enjawulo omuli emizannyo, emboozi ng'akolera Voice of Uganda era abadde muteesiteesi wa pulogulaamu ez'enjawulo. Yatendekebwa mu byamawulire laadiyo ya BBC Bufalansa era abadde musasi wabwe mu Uganda. Y'omu ku bannamawulire abakuukuutivu abaatandika okuweereza emipiira butereevu ku mpewo za leediyo ne televizoni okuviira ddala mu G8 okutuusa w'afiiridde. Yaliko pulezidenti w'ekibiina omwegattira bannamawulire abasakaaga ebyemizannyo ekya USPA okuva mu 1991 okutuusa mu 1993. Abadde mumyuka wa pulezidenti w'ekibiina kya Federation of International Cinema and Television Sports abadde musajja mufumbo nga yafumbiriganwa ne mukyala we Sarah Luwandaga mu 1985 era ng'alese abaana 7. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria amalindirire. This is Kingdom TV.